competition tugyetaaga ate abayimbi basinga nogyetaaga yadde bakubya pressure naye tugyetaaga nyenyumisa ebintu gwonde walabye okunyumira okwabaddewo ku Lwokutaano Simon nga buli omu awuza oli luddawo amasimu gavuga musa oliwa ve tuli eno kitegeera nti competition tugyetaaga ekisookera ddala ewa Endongo vibe ebiseera biriwo twabeerera ne ba Bobi Wine ne ba Chameleon embeera eyo yatuwa nnyo vibe ne twagasiza nnyo music industry kati bwe byakomyewo last Friday nze ng'omuntu omu nawulidde essanyu okitegeera ne ngamba mu rating zo show ani yabadde wina ekisookera ddala Simon question nzibu omanyi lwaki nti abantu bano bonna buli omu ali ku stage ye Alien Skin ali 1 year old mu Ndongo Pallaso ayimbye ebbanga abadde amaze emyaka 5 nga taga okutegeka kivu kitegeeza abawagizi bebadde n'ennyonta kyeyasemba otegeka kusoma ekyaddondo twaliyo bana nga ffenna tuli bamawulire ba New Vision kati yabadde ayagala kakasa okitegeera kati ate Alien muganda nga atuwuliriza yaliko amasannyalaze essaawa zino ayina abawagizi be by the way Alien is a threat to this industry and to the country tunulira abantu ali eno izo gamba ali threat to industry eyo gundi gyolabe yakabugumiriza akakafu abantu bakamanyira naye ekisinga okuba ekikulu y'Endongo ali Endongo agirina because byonna agenda kubikola then what next Simon ekitaasa Alien ekintu kiri kimu Alien is creative because Alien can sit down and come up with a song. Alien yaine nyimba. Simon manyi loko down inda city ya danger. Lewo tunulia katalogo ya nyimba ngama 10. Simon eze nyimba ze bakoze catalog. Bazirese after a discussion or after a debate mutagenda kuyimba ki. He was first to genda no kujja nyimbe ziro already mu studio abalagenti eno era inapu yange singa mukaba tambala ne muntambala ngenda bakuba zino singa mugezaako byogera ebiziziro zengendo bawa Alien first of all ekigendo mufula kuba yimbi betwawoza nti there usemanya one hit wonders amanyo okwewandikira Alien is creative Alien ayimba ku bintu ebya bulijjo ate amanyine target audience ye nti nyimbira babali bakaluma nyimbira baboda bakwata bakyala otegeera nti already yazudde audience ye amanyi kye beetaaga agenda kera ku macha bakuyimbire byonna mu bikole naye tozijukiza ki anagalo mujjukiza lokudown ate waliwo n'omu nze tojijukiza ma Musase Mwanga singa mbashi yudi promoter bato ya Alien ne Pallaso sobolokola Batu ya Alien yakoze ngambe kakati batwala kyaddondo stage eno ya Alien eno ya Pallaso kachigenda kuba kizibu muntu gomanyi lwaki nti olwende batandise byonona batandise oteekawo embeera propaganda oba waani nti sho zombi zabadde ebbala mukati biyinza obutakolera okitegeera biyinza obutakolera kati naye before singa bagamba nti tubataddewo bata eno kyaddondo banange bapomota badde bagagga Alien yabadde n'abantu Simon abalinnya taxi okuva ekisolo nga bajja boogera lunyolo na lutolo nga abantu tebabamanyi wallahi baze kufida omusite nga boogera olulimi abantu tebalumanyi naye nga akutta omutwalo imagine nze nasanze omusajja kufida omusite nga akutta ekikebe ky'ebinusu by'ebitaano mutwala nga ayogera lw'ekisolo ayise nzize okulaba Alien Skin nakiwaayo atukugge obudde bw'abagala okutereza industry eno baatula kumpi omwezi mulamba ne bapromota bakola federation tekigenda kubononera ne bana abaliyo nti bino ebyamwe byabadongola abali betwagamba tuterezeza nga twanayita nabanga ne beeyawula ne beeteekako show. First of all Simon n'abatuwuliriza ekyabaddewo it was a bigger test to the federation. Actually they underperformed mu bintu by'okwekaza bye balimu kati baveeyo betondera eggwanga ate n'ekirala kye baakoze ne sente singa badde tebannabawa sente government eyinza obutazibawa government egenda better forced to revise its decisions baani betwawa okufuga banaasobola kweri nti luli edikaza abadde comfortable nga tannatestingibwa naye kati bamutestinze
ate kyolina omanya Simon Kenzo yandibadde akola ki mwaka Musa Semwanga nze ngazi Kenzo kye yakoze ndaba kyekituufu okudda ku saidi ya Pallaso ng'omukulembeze obangera nga promota nga buli omu omuntu akimanyi nti okutegeka show emyezi ng'esatu sente z'oba otaddemu kati oli wajja ku nnaku nnya n'awotalinga down amaanyi go aga Katonda mugulu ojja kusigala ku saidi z'oli ebyo kambikubuuze Simon mu bintu byonna ebibi ebiri mu ndongo kyekyo kikyasinza okuba ebibi Kenzo byamanyi bye bayikoze mu ndongo kyekyo kikyasinza okubeera ekibi okimanyi oyo Kenzo yennyini emyaka giri ba Jamal we babeerera abakabi yagenda n'agulirira mama wa Jamal n'amugamba nti nno yogera mbagataliiko nfufu nti Jamal takulabirira sitola abagataliiko ne bagizanya nga Jamal ebiseera ebyo be baliko nga bavuganya ba Kenzo n'agenda e Masaka Essenyange n'agamba mama wa Jamal wasuwa nti bugamba abagataliiko nfufu Jamal takulabirira kyekisinga obubi kye yakoze onsegeera Musa Semwanga kakati Musa Semwanga omusajja wange ng'omukubye ennyingi ogenda kudda kutya Big Eye kyali mukola Big Eye kyali mukola Big Eye agamba nti Kenzo yategeka bamukuba obuchupa kisoboka kitya Simon ekisookera ddala abo abayimbi bombi Kenzo ne Big Eye baagala nnyo amawulire and they can do anything abasajja basobola n'okweyambula ku stage babeere mawulire wallahi they can kati olaba anyway kiyinza okuba leero mbadde hash naye sirina okweyambula ku stage lwamawulire sirina kyakuga Kenzo ayimbye ku stage zonna zonna eziri international kati kanikuzeeyoko obadde mu ndongo wansooka ne mu ndongo abayimbi bombi tubatunuulire Big Eye ne Eddie Kenzo kyekibafudde abakabi nti besides music nkubye sitalosi simanya nkoze ekyo kimanyi baali batambulira ku mawulire nti muganda wange ani Big Eye mu kutandika ayina amawulire ge yatambulirako the same applies to Kenzo okisegeera simadonizera bo balinawo akantu ke bakwata n'agamba nti kati kekano kekagenda okumpisawo nebaga kati twekwate ku bakazi okisegeera nti batumanye nti twagala abakazi balinamu kasente tuyitewo kyogamba ne Big Eye izo kwa yategese obuchupa nga yabwetegese atannatuukawo kwa sente zajjoku zalina okuwa abamukuba tazirina zataddemu okujjawo ekintu ekyo naye Musa Semwanga kikyakikubya Big Eye Big Eye yasinga babebe kulu Simon ekyakubiza Big Eye kyekino okay this is what I'm thinking Big Eye ekyamukubisizza nti eno show ebintu byetwerabidde nti yatuuse nefuuka political Big Eye oliwo enaalemu okimota Big Eye yavaayo dde abanyigira nadda mu bantu anti bamuwa emmotoka n'avaayo okisegeera ate mu kuvaayo abo abantu tebavaayo ebateeki kati walabye ebigambo bajjo byayogedde ku lumbe naye omanyi waki yabyogedde anoonya bamuyite bamuwe ssente okisegeera nga bajjo se bwe yazzeeyo mu nopu tumuwe ssente the same applies to artists yefuula ali eno naye eri nga ali mu teeki naye mbagamba abasajja bagumye era ojja sigalirayo oba olina kyobala ate bakkubireyo tuzeeyo ku Big Eye Big Eye yazze okuyimba wa Alien Skin abantu ne bamusuubira nti wa NRM okitegeera wa NRM ate Alien Skin alina attachment gy'alaga nti muntu w'abantu okitegeera kwa yatuuse n'ekiseera n'ayimbamu ku nnyimba za kibanda okitegeera n'azimayiminga kati Big Eye n'ekirala ekyamukubisizza ndowooza Big Eye ono eyo crowd yamugoba crowd wetu audience wetu yamugoba so Big Eye ndabanga abantu gwe balabanga gwe batizinga obutizinzi because Big Eye wekiba nti wenaalemu yasinga bakusaasira yasinga babebe kulu anti kusaasira teyaze kufidde omusite kati bali mubukubidde era bamulayi nga yesaze ekiteeteeyi kyekirungi ng'akuba danse wa erugo agamba nti Kenzo yamusetinzi naye nga kikyenyo naye Simon anyway nze abo abantu sibawakanira akuwaba omuganda wange mulimu ebintu byetutasobola kuyisa ku mpewo naye abo abantu they can do anything okulaba nti bayitawo ate nina ne feeling nti Big Eye ogamba nti Kenzo yamuye yapangisizza abamukuba obucupa naye anoonya public sympathy okitegeera Big Eye kati so far besides okubeera nti yalina oluyimba lwani azibandi materi abadde bambi naye asitogolinga connection terwakutte bulungi zigiddo terwakutte bulungi tukimanyi bulungi nyene endongo wofuna oweekwata woyina okubeera kati Alien Skin Pallaso wakuba awoyina okwekwata kati obuzibu Big Eye bwayina weyeekutteyo nati wenyeenya akasajja tekamuddamu
otegeera kiringa King Sahawe yakubanga bebe kuunga asirise kati oba owomye oyino kyovula bigayo lutalo lumumenya ayogera n'ayogera tebamuddamu deseba price tumamuli Katumba ne Siba akuba Siba Never Mulikatumba majeti musa tusako wamukolako interview yekawepo ngekifana cha police pochiri yao ngaba never naye police zezalija bana Shiba yetaka kola chima Mulikatumba akaba Siba kanse ne mulume agenze nakogera naye nawoza Siba ebizibu yonde byantukako omugenzi katoli wa mayantasa omwana oyo Siba yali nyisa sukali wa aine ebigazi byali wakane Simon ekivulo ebirabe tweraide ku kivulo kyali enskin muze kinalabye kyawadde hope mbayimbi abamu kati walabye muganda wange Kirevaje kyamuwadde hope omayi kintu kyanje kuyimba kunganya abantu abo mugaka tona mugulumiki waini yazze wa Pallaso ngenkera promoter gwendi nayo kera kutimba meki waini ku cricket ovu mulimu abayimbi balinga batano nga bo bakunganyiza abantu ojja kubagwa Kirevaje SWAT 24/7 is still alive Simon omayi wakinchigana meki waini nkyaba abantu babadde tebakyafuna mikisa giyimbira bugoke nga wafuna omukisa oba mutwaleyo Masaka abantu gye batazze n'ayimba kati Musa omukisa gw'abantu kwawudi bwetyo Musa owokwepiiki abakugwa mweyo muli King Michael yagikubye yawo yagundi alien skin nadamu nagamba zezirako cricket ovu tuj waliwo abantu balinga batano bakunganyiza abantu jaba alien skin yawadde abayimbi abamaanyi nti kuliko abayimbi abavudde okushare alien skin nebune batandika okupostinga obamba weyo concert nti nawe yabadde kati musajja ako owa ticha Green Dad naye yafunye ekinyegenyege n'agenda ku Facebook n'atubuuza obamba weyo concert Shakibu alinamu oba byakwejubisa Shakibu kyolina omanya street boy yenna buli mbeera aba yeetegese kati ayinza okubaawo yazze nga alinamu dola ze nga bina n'agamba kati bano abageto ayagala mutwalo kugulako mayirungi na binyeebwa bigenda kalya n'amazzi kino ekicupa ekinene kati yeetaaga sente mmeka okujjaawo naye bangaye tebamuyisiza bulungi egaali yamufukamizamuko Dax yatambula abyogera Dax walugendo musajja wange bamukubyemu bamumwmbudde yazeeyo waka ng'ali bwereere musajja wange Dax Kartel yaza ayambadde byamajje emabega 12 ez'akawungezi musasemwanga abantu bazzerwa alien bazzerwa weevu dendi ekirala shoziba butabaayo ku lunaku lwe lumu Pallaso yandibafunye alien yandibafunye mwana ebibuuzo yo byonna nga bizibu Simon kyayika wakoze purefu banange ku Pallaso yandibafunye omusajja bamutakola shokunaku olwo omusajja wange alien abantu bandize ye bazzerwa alien bazzerwa weevu anti kati Simon ebintu bibiri abantu ekisookera ddala abantu bannayuganda bano baagala nnyo vibe ekivulo ekiyina vibe n'onobeera senga nantume bajja kujja oba wayimbye oba tewayimbye kasita kiba ne vibe champion good asobola okuteekayo olunaku lwe lumu ne musajja wange wezomandizo abaana bannayuganda na serious note abannayuganda muzaalawa kandi ng'osotya wiza okuleveeyo koyali omwana simanyi champion good naye nebaza bayithawe nebaza omuntu eyayambazizza agayi bamuyita Cusinia yayambayiza sijibuke bamuyita Cusinia yayambazizza alien ne champion good ka champion good kadde kanyumye Pallaso yanyumye Pallaso yakyusiza emirundi ngebeka waliwo yayambalidde obutaala bwa Rema n'amakula najja ng'ayaka Katonda mugulu Pallaso yanyumye naye kati n'ekirala Pallaso nga bwe mumanyi Pallaso kati alowooza asobola kamiiri nze Pallaso nga bwe mumanyi kati Simon Maseruka linda wabeereyo olutalo lumu nga obalwana e Rwanda lubeereko ebbaala wano mu Kampala Pallaso ajja birangira kamiiri ate nkubye ekyunga toliiwo ngamba ki mbadde mu kifo wali ongamba ki oyo Pallaso kugume n'emifumbi gy'alina kati alowooza asobola kamiiri kyogamba abantu kamiiri bamunyiziza abazze wa Pallaso onasi Pallaso nga mweteekamu nagwe Pallaso mumanyi Simon sho tebakubawo olunaku lumu abantu Pallaso yandibafunye olw'ensonga
yandifunye abagala music n'abamuwagira n'abanoonya muli wakati omanya akakantu kaba posting anti muliwe watufu muliwa abo yandibafunye since it is a Friday abantu bagala okugenda out ate jukira Republic holiday Heroes Day encha abantu nga tebagenda kola yandibafunye abantu definitely abazewa alien skin bazewa alien skin wabazerwa wave ekisokera ddala bintu bibiri ekisooka alien skin yabadde n'abantu be bazze bamulabe konti katonda nga atwagadde mu kaseera ke twakayimba ne tukola concert kati namujjamu n'abantu abadde baagala okumanya alien skin yaani kwekisokera ddala abantu tebamumanyi face n'erinnya tebamumanyi bamuyita Irene abalala bamuyita Alan Skin kati nga baagala okumanya yaliwa afaanana ati osegeera nti so byabadde bibiri abamumanyi n'abaagala okumumanya osegeera nekigattamu ne weevu nti muganda wange kino kyekiriko katugende n'ekyo yagala musase mwanga kuba nalabye bannabyabufuzi abaagala okuyiwa ekintu ky'omwana oyo alien skin ayinza kukola atya okwewonya bannabyabufuzi abadongo baweewe abaagala okuyiwa ekintu kye bannakigwanizi bowe bali muganda wange bowe bali era kyalina omumanya his a threat to some nti muganda wange okutte ku geto ina nanyini waayo geto ya polisi geto ina nanyini waayo polisi bakabaya baali baali tetumaze baita bakabaya buza mani kyamwawula n'omusajja bucha atandika kamafa batandika geto ekigambo kyani yasooka tandika kwesiba ku biiki ya musajja nze yajja n'erinnya musaabala yesebo akokekamuwaganga alien skin kyalina omumanya geto ina nanyini waayo bwe mutabeera onutamuzi bajja musindikira embwa ku social media Bobi Yanga yabamutadde mudda gwe twala Bobi Yanga nga amutambulira mwati kati wonkolera ensobi aba Bobi Yanga we bagenda osoko sabula era alina obeera onutamuzi nti omukulu wakuyita ebusaabala ku kyennyanja kirimu ennyama oba kyamagumba jangu mulye motiragende otherwise ate waddukeyo gavumenti teetandike kumunyigiriza ati kati Simon ebiseera because abantu abamu batandisedde ebibozibozi byabwe nti mutimu emuke simanyi waabwe ekivulu bakikkiriza batya mu nnaku nnya fenna tukimanyi process ekivulu kitwala kumpi omwezi mulamba ekyalien skin ebbaluwa ya poliisi IGP yagifunye mu nnaku nnya abantu batandika okugamba nti waabwe nakyo muganda wange ng'omuntu omugezi weetaagawo koku Simon n'ekyo kituufu naye era Uganda gye tumanyi kati enguzi gy'owaayo myezi giri gy'ogambye eyawukana ku nguzi y'ennaku ennya promota ayinza obba yadde n'obukadde obubiri obw'enguzi bwe bamusabye naga budde buweddeyo tuweeyo obubiri n'abuwaayo kati gw'otegeka ebivulu byokola obimanyi naye ekyo tukiveeko ky'olina omumanya kati ne alien skin waali mugagga ali kubugaga era alien skin ebulamu bwo bugenda kukyuka akola atyo butafaanana ng'abaaliko ku gundi lusuku lwa seminti bagundi ba master palot baani ayinza kunyunyuta ntya embeera eno okusobola okugijjamu akasente akaddala ekisookera ddala because alien skin abantu bamutandise dda nti simanyi atambule mutika teriko number plate simanyi weeri waabwe simanyi ebivulu byabadde bya gondi Simon abantu bannayuganda lwakuba balowooza buli omu bamuyinako obuyinza osegera buli omu alina engeri gyayagala okulivingamu obulamu bwe bannayuganda bajjemu ekyo ekintu ekyokubeera eyo nti lwakuba oyo ali mu ttaala tugenda muwa ekyokukola mu abansalirawo nti musa wakyayambala nyo esaati za cekiti zammwe nti kati oli wakyavuga emmotoka etaliiko namba plate okola mu trafiki batandika okumuteekateeka ku gundi nti aweeri wa gavumenti Simon ze kyemmanyi kiri kimu alien skin ekintu ekimwagaza abantu ye neeyisa ye yenjogera ye kaana akeera ku makya n'agamba ndokose enfuuse musumba nga bamuvaako how can it turn that into money anti money kati olwedde bargaining power ye yeeyongedde alina ki ekyasinza abantu mu Uganda kitegeeza abadde amuyita ku miliyoni 2 kati ali waddemu okusaba ennya ye alina amasannyalaze kati ali mu watisizizo tetuzimanyi otegeera nti kati sente ze zeeyongedde kati obuzibu obuliwo wazifuna azikozesezza atya naye kati bargaining power ya alien skin uyo yagamba agenda na London kati kitegeeza ati kati ntowalabye interview bandi atale yagikoze nga agamba Pallaso gyagenda sigendayo era nsasidde muganda wange Dax Kartel kuba kati pressure zigenda bakuba ate nga yino badde bafunnaye ekisajja kyataddewo embeera waaba Pallaso agirinnya nze nsigala kya ddondo otegeera
kati alien skin eyembera ye mwana ebyo bizibu agenda kubikola atya kwa alien skin ayina okutomera muko ku sheze zivugibwa promoto ku abapokinzo wano teyaze bayasize obutebe bakoze bati how is he going to jump that? Simon anti olaba such hurdles in life zezitufula abakabi kati alien skin okumala kuna ayino zifesinga okitegera nti endongo eno eyina akatiba eyina ebintu byolina oyitamu ebikono byonnabitomera nti bye bikufula owakabi okitegera nti abatabisobola eddogo byonna nti abatabisobola abalemwa era endongo kyova olaba yabalema naye alina okukkiriza waba misinze esho bamutwaleko ku poliisi naye kati awo okivaamu otya okitegera alina okukkiriza nti bamuyise ku interview n'atalabikako okivaamu otya. By the alien skin is not different from gravity omutuju okitegera embeera zaabwe zezimu olwakuba kati onaze ne feva ey'amaanyi naye embeera zaabwe zezimu tebalina manager bemanaginga bokka okitegera ate they are successful bali lake okitegera katonda yabatadde tukomawo nebina lya kasali likusasira ku show ya Pallaso n'ensonga endala nyingi omwana naganywa naye engeri olubuto gye lyali togutamanyidde nasibira mu wosha abadde mulwadde mundoza yensonga lwaki yayimbibwa Pallaso naye nga yazze n'okuwagira n'awagira mwana muwala gwe bayita ajana mukwaya she has a new song luddukira ku speed ya iri yetaga okuwa respect and of course ayina engeri gyakwatagana ne gundi eri federation gye yabagasemu ne shiba yetaga okuwa respect ali mukulwanira bibye chefu yaganira enyimba ze zonna respect mbadde mmanyi tugimuwa nti alwanira industry byonna industry egenda kutererera omwo kuba jefu asooka funa bibye bangambye jefu bamutadde kuninga jefu ndoza yagala nakudduka genda Canada kuba kyeyo ekintu kitabuse katonda w'endongo omu bakabaka b'endongo webakugambira nti adduka kitegeeza federation eyina engeri gyemutaddeko akati kati wano kwedi tugiwa federation oba tugiwa pressure yendo tugiwa mamuli katumba musasemane federation eyina ekintu kyaleese mulamu sigizalawa naye sinalaba kyeyakoze wallahi okujjako tuyita mu lukuŋŋaana eyaleese Juliana Mulumbe Juliana wali omulabyeko ne t-shirt wuma teyalina t-shirt Juliana wali omulabyeko Mulumbe lw'omuntu yenna naye yazzeewo akatolo lwa makati so federation ayi federation kati yamuwadde invite mpozi medinsereko yamuyise Simon ne federation